Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku lwaleero nzize nammwe abaami, nzize nammwe abavubuka ensangi zino mutera nnyo okwegaana embuto. Obeera okimanyi bulungi nti wayagala ku mwana oyo omuwala naye n'ovaayo n'ogamba nti olubuto si lwange era n'obulira ddala. Kyenjagadde okubeera nga mbabuulira, singa omukyala w'omwana omuwala oyo afuna olubuto nga lwa balongo, gwe omusajja si kirungi kwegaana lubuto olwo oba kwegobako lubuto n'oweemasula omukyala oyo n'ogamba omukyala afunye abaana babiri genda balabirira ntya, n'odduka n'ogenda mu bibyo era n'olaga omukyala nti tobiriiko wadde n'akamu. Ebiseera ebisinga ggwe omusajja ekyo ky'okola kibeera kya bulabe era kiba kijja kuviiramu obuzibu. Abalongo bano tebabeegaana, tebeekweka balongo, tebadduka balongo n'ogamba nti kandekewo omukyala ono ngenze wa mukyala wange gye mbadde mbeera ono kamuddukeko muleke. Ekyamazima gw'omwami tojja kuba na mirembe kuba abalongo tebabeegaana. Basajja bangi beebuzaabuza nakugamba eggwanga lyaffe terizaala balongo, batera obyogera abasajja neweebuuza nti ono omukazi gw'olina wa ggwanga lyo wa famire yo, kuba w'ofuna omukazi nga wa ggwanga ddala gwe ng'oli mu ggwanga eryo ly'ogamba terizaala balongo, ekitegeeza omukazi ono asobola okusika eggwanga lye n'azaala abalongo abo kuba ye eggwanga lye libeera libazaala. N'olwekyo bw'oba wafuna omukazi nga si wa ggwanga lyo nga si wa famire yo, ekitegeeza kiba kyangu nnyo okuzaalira abalongo. Mukitegeddemu abasajja beebuzaabuza. Ate ekirala, teri ggwanga litazaala balongo, buli ggwanga lyonna lisobola okuzaala abaana ababiri n'abasukka mu babiri. N'olwekyo buli wofuna omukyala n'akuzaalira abalongo kimanye nti ogwo mukisa okuva eri ewa Katonda, ky'oba olaba nti abaana abo abalongo banjawulo mukko. N'olwekyo gwe omusajja mukyala wo wafunanga olubuto ne lubeera nga lwa balongo, si kirungi kwegaana lubuto olwo, si kirungi kudduka ku mukyala wo. Ogenda kubonaabona mu nsi eyo era ojja kufundikira ng'okomyewo ow'omukyala oyo. N'olwekyo si kirungi n'omulundi n'ogumu. Abalongo kye kimu ekyasinze okubonyaabonya. Gy'okoma okubabonyaabonya nga tobawa buyambi, wabaddukako bali mu mbeera ya kubonaabona, era naawe gy'ojja okukoma okubonaabona nga tofuna ekyo ky'onoonya. Oyinza okuba wagenda kunoonya ssente ne zikubula, emirembe ne gikuggwaako, naye ng'ekikumalako emirembe kiki? Be baana abo be waddukako, be balongo abo be wasuulira omukyala. N'olwekyo mu abaami mubeere siriyasi, abalongo tebabaddukako, tebeegaana balongo. Omwana omulongo waaba wuwe abeera wuwo. N'olwekyo abalongo tebabakolerako komedi, labirira abaana. Bye bimu bireetera abasajja okubonaabona mu nsi eno, kwegaana baana abo naddala nga balongo. Maama waabwe n'owabeera tabakutteemu, n'owabeera talaamiriza, n'owabeera tayogedde, bo baba bajja kwenoonyeza era ojja kubonaabona okakkane ng'ozzeeyo gye wabaleka. N'olwekyo gw'omukyala bw'oba olina abalongo omwami n'akuddukako, gwe totawaana, gwe sirika busirisi, gwe beera mu kukaaba, ojja kulaba nga taata waabwe akomyewo bulungi nnyo olw'ensonga ti abalongo tebabaddukako. Olina okulabirira omulongo, oba oyagala okufuna olina okulabirira omulongo. Abalongo basobola okukuba n'obonaabona naye ng'okubonaabona okwo kuvudde ku balongo abo b'olina olw'embeera gy'obayisaamu. Kyenjagadde okubeera nga mbabuulira. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778737 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.